zero okwekolera mu bulamu bwange. Saagala bya government, saagala biki. Nakolera government nenjiraga nti nsobola. Oba nsobola okukolera government, why can't I do things for myself? So, ekyo kiri kive. Mu planning za billion mwe mulina ki? Mulina kachi. That was the question. Omusajja ali mu South Africa. Netwa musanga South Africa mu conference. Ngali atusomesa. Tuli mu kusaako wazalendo. Ololaga yente 3 nine. Era by then olinge yaliyo. Kubanga by then ndowooza nali ntandise okugula ente embalala eyo gye nali nkolera nga ndowooza mpezaawo ente nga 20 awo. Kwegamba nga nange kyempulira. Nga nawe oli w'amaanyi. Buli omu yajja n'anyiiga n'akyusa obwongo bwe. Era ku bantu abali ku ttiimu eyo tekuliiko mwavu. Kubanga yatugamba nti bwe muba mwagala wazalendo ekulaakulane tejja kula yokka, mujja gikwatirwa ensaalwa. Nammwe mulina okukula. Era alhamdulillah fonna ttiimu yaffe yakula. I'm telling you. Nze kyekyandeeta okutandika. Naye tulaki kyesinga okwagala ku nsi nga byanjigiriza. Nentandika programu ya Busha 10 years ago. Bwe tu celebrating myaka 10. Guno omukolo mujja gukwata mu December. Tujja ku celebrating myaka 10 nga tuzaala secondary. Bombo Muslim. Ekyakuleseza wano. Kimanyi nti oyina amagezi g'osobola okuwa abazadde. Abazadde abaana bakyali waka abamu. Abazadde abakyalina abaana awaka obawa magezi ki? Njagala mugyewo obunafu. Abazadde ali wajjawo obunafu. Abazadde njaga okutegeeza. Nze Embeera n'abazadde ekya neggulu. Omuzadde n'akugamba n'alekayo omwana weekses mbadde noonya school fees. Oluvannyuma najja ne school fees. Omwana asubiddwa weeks meka 2 kati school fees ozireese. Omwana already tumaze okumubba ng'essomero ate ogenda kusasula full school fees. Come and explain to me. Weeks 2 nja kuba nsasudde omwana kayingire mu ssomero. Era bwe tukola. Are you getting it? Let me tell you the fact. Tell ssomero sobola collecting a school fees 100%. As any business, nebeera Salam TV. Ndoza nakamalayo nakumalayo sete okuva mu COVID. Obulango nakazimalayo nakuzimalayo. I get it. Nakazimalayo nakuzimalayo kati. So any business ebiraka ababanja boyina okubanja. Teri a good business agama zikola atampadde n'essomero tosobola kukolekta 100%. But you have to. Nkubiriza abazadde mikwano gyawe mugere ne ba director mugere ba head teacher. Totuuza mwana waka. Toyina nsonga yonna etuuza omwana waka okuleka ng'omwana mulwadde. Genuinely. Last night saawa 4 nakyamye ku ssomero nensangawo omuzadde mu mmotoka. Ewaffe tekikkirizibwa omwana kuyingira ku za saawa 12 ogenda waggulu. Mukyalo ono naalongwa wano mu Kampala. Ekyomukisa omulungi ali ne deputy nangamba deputy balita Mwami Disani. Director, excuse me. Muzadde ono yabadde akola communication. Yali atutte mwana ku lumbe. Kusoma dduwa. Ngamba kiki? Bakiyita bamututte mu kwabya olumbe. Lwa jjajja gundi. Lwa kojja gundi. Bali mu kwabya olumbe. Nga jangu wano muzadde sokumpuliriza. Omwana wa P5 P6 relevance ki? Anti omuzadde omwana ono yali taata we muto. I get it. Yali taata we muto ne mugamba akabandi yatade. I get it. Ne mugamba deputy ne mugamba I need a statement in my office early in the morning. Who allowed you? What is the policy of the school? Are you getting it? You know? I asked njagala copy you head teacher. Then I summoned the head teacher. Ali chikusanyusa head teacher mukyala wange. Hajji Sharifa Koma. She's there. I'm telling you, she's going to be someone. Because waliwo abazadde kyekyejo kye nakugambye. Nolowooza nti nsaaga. Abazadde omulala atya Allah wallahi ali Canada. Omukyala ali Canada. Yes, yansiza amasimu olunaku olwajjo ngako emirundi eki. Omwana ali mu P7. Excuse me, madde nsaba omwana oyo wamutwaleka waka. What's the problem? Mwana P7 wamutwala waka. Bwe namunyigiriza ennyo na disviringa. I can't even show all the communication. Nangamba omwana ba yetaaga okukolako enviiri. Wa P7. Tumwagala kumena agenda wakaba mukime. I get it. I said
you know it is impossible kusomero kuliko salon are you getting tusala abaana enviiri emirundi 3 what's the problem kwacha abazadde bayina obuzibu nti balimeseza abaana awaka sokoleke kunenya masomero tegajja kugenda waka gajje abaana naye abazadde balemeseza abaana awaka mu kifo ky'okubatwala free of charge ennaku ezo n'abadde ne ba head teacher bonna aba Bombo Town Council n'aba Nyimbwa sub county mwenzalibwa ngamba gama zisagala kufunanga first grade zikaga mu 5 ngampulira gwe tuwafunye ekyo kiba kikyamu mujja gama nti nina bobera n'olusuku ne munno nga ina olusuku ero ne libala bagamba nti olina ki twatoli muganda obole misanzu nedda sikulemesa nedda olina mukokota ayiketi kakati saagala balowooze nti ze nyina mukokota abamuno kandi bagamba ffenna kamba training butya bwe tufuna ki first grades era ku lw'omukaaga luno kati uli bali ba head teacher kati nayise basomesa baabwe bana buli P7 bonna they come I facilitate each and everything neleeta ba senior examiner ne babayisaamu ffenna tuyite we have to develop together ekyajagala bwame ba parliament bajja kumbuuza ewulwaki bayita ayigete kati jengezaako kulaga nti bwe bunafu abantu bebakola ki omusomesa n'otuuka ku ssomero olwaleero omwana wa P7 abaana bagenda kutuuza abaana 40 nabadde nambula amasomero ewaffe waliwo mayi bwe babatandika mbagabira ekkalaamu mbagabira ebitabo in some schools kati ogenda okutuukayo abaana ba P7 olina bameka 4 bameka abaliwo 12 nomubuuza kati oyagala competing n'abusha ewange nyina 100% balipotinze ewo tebanakola ki tebanalipotinga head teacher what is the problem munanga abazadde tebanaza ki oba gwoteekawo road block olina byobasaba nothing abazadde mbakubira omulanga bannayuganda twejjemu obuki bino byogamba abaana benyini bebanyumiza ebiboozi omanyi bw'otuukayo osooka kusaawa osooka kulima amasomero gavaawo awo tutuliiwo amasomero gavaawo mutwale abaana obudde nga bukyaliyo abaana baleme kufiirwa kubanga ekyokubiri mutwale abaana gye musobola teweetulubika abatasomedde endejje abatasomedde eggombe abatasomedde wa nabo baana Omanyiru weru fetuulira ndejje. I want to assure you. Mugambi ba minister gendo tuna ku list y'aba minister mu Uganda. Otunuulire bannabbanja prime minister yasomera wa. Gendo tunuleko kyamugana kubera minister. Muleme kutuna omwana mutwale mu ssomero. Follow up asoma atya kyekikulu. Eggulo ku day section ewange ku Sunday kwabaddeko Vidya primary 7. Vidya primary 7. Kati nayiseeyo nga lo handover. Nempitako nasanzemu abazadde nga 6 aba following abaana bakola ki nembuuza omuzadde bino bitegedde naga nange sibitegedde nemugamba aso omuzadde nemugamba soko gye mu tent soko gye mwana tubitujire kakati omuzadde atategedde mwana bwa performance gwe yagala omwana akole ki omwana ayite nemuza awaka nadda ku TV mu kifo ky'okola homework so mbakubiriza tujjemu obunafu tusalewo wawe gye tutwala abaana ekyokubiri abaana abadde n'ekirala kyenyaga okutegeeza ssebo abaana abadde abasomesa abamu basalawo kubeera nga buli kaseera baseetinga ebibuuzo eri abazadde omwana nakuleetera bakuwadde bino awo omwana awo omuzadde atalina kyamanyi omwana ono alina okuwummula number 1 omwana ono alina okuwummula siraba mwana wa nasale nyina nasale yina abaana 14 very good nasale school in Bombo bagitabusha abaana 14 era ne balizadde abazadde naye nze ewange kinagaana kwe kupampinga omwana ono ekisooka kyamunzi temukeereza mwana no nyina school vans ewange olina okusimbula mu parking saawa emu abaana omwana wanekiro ewange wanyo bireeta wano ewa Kalume ziba 10 mu kibuga wano nasale saawa 2 emmotoka saawa 10 uliza tatu ewange amasomero gowulira wano mu kibuga ewange sasale saawa 2 are you getting omwana bw'omuleeta ku ssaawa 5 ku 6 alina okwebaka alina okuwummula mu ssomero ewange mweyebaka
ati nkubulira omwana ono alina okuwummulamu then ku ssaawa 8 ayagala okumukima atandika okumukima addeyo awaka ono omwana nasale newange omwana nina omwana wa nasale leka gamba nti nkaddiye nnyo sibo nkyali mbooko naye njaga okutegeeza abaana bewange essomero lwaki liri so popular bategeera okusinga abalala bano abalala babaleeta kwebaka omwana gwolese essaawa 11 ajja kusiiba yeebaka newange babaleeta kusoma omwana ono akyali muto tomutta bwongo ku timetable kuliko time y'okwebaka compulsory si byakunyumya ayina okumaliza okufuna break time getting nalya heavy break time ewange ayina okufuna obuugi nga bulimu amata kubeerako ejjo olwaleero enkya kubeerako enanansi getting kukisinzira ku time ekiriko bw'amala okukifuna ekyo rest and the teachers make sure that omwana ono yeebase era ali mu class kulaba mwana nga yeebase mu class. Yes, 45 minutes. Please, we can now wake up. When they wake up, good system ozijja Kalume. I'm a senior educationist. Let me tell you, again, in Japan, I'm a emyezi ebiri. I get a program in Ministry of Education because I was the best head teacher. When I Japan, emyezi ebiri. Nalambula amasomero 72. I realized that we are killing our children. In Japan, omwana bino byekugamba nabikoppa Japan. Ate okuva nabikoppa essomero lyeyongera abaana beyongera kutegeera buli omu yayagala ayayalira essomero kubanga biri babitamwa. So go pampinga tategeera. Mine do absorb. That's what I'm telling you. Nakirabako physically. Omanyi bw'osoma theoretically tukitegeera. Naye nakifuna chance nze tambudde ensi mu Ggwanga wange mu education tours. Nagenda okulaba nga even Kenya, cross Kenya wano ku border. Bino bye tukola byaffe bali ku byabwe. Teriyo pressure ya kusomesa baana. Homework omwana wa nasalo mutwala ki homework mukole ki. Anali akisinga dio Hajji Kalume agenda kwebaka kubanga ebigambo byogera waliwo omusajja yajja wano ku TV. Yes. Naga nti mu Africa mosanga abaana abasoma ne bannyika n'ebigere mu mazzi. Yes. Ne bazuka ku 19 basoma. Yes. Ku pressure y'ekika ekyawo. Temuliimu yadde abayiiyo genda mu space. Naye ate bali abajja ku ssaawa 2 ku 7 ne baddeeka. Nasomera bomba SS. Omusajja yali teacher waffe yalisha muyindi. Twasomanga okuva ku ssaawa 2 ssaawa 6 n'oddawaka. Abali bayingiramu. Ayigiti. Kyagana kubeera senior educationist mu Uganda. Gwe bw'olaba obwongo bwange tebukola kubanga nasomako ekitundu. Nedda biri naye kati olwaleero omwana oyagala omupampinge ku ssaawa 11 mpaka ssaawa 4 za kiro 11 mpaka ssaawa 4 za kiro omuntu ono kiki kyomwogeddeko nga bw'oyogedde assignment zikaaba ku university omwana wange abadde ayina obunkenke bw'otalabanga ne mugamba Shadia, what is the problem? Lwamuyitako kulumune mugamba Shadia leetako coursework y'omusomi. Amazima ga Katonda ebitagenda kuyamba mwana wange mu bulamu bwonna. Gwe wasomesa history wa Napoleon omulya. Waliwo yali alidde simanyi Bonaparte. Waliwo yali alidde amazima ga Katonda mugulu. Where is it relevant history gutukyasoma wa Europe ng'ani wa Africa tetumanyi. Ebyobulambuzi Canadian prairies ewaffe tusobola kusomesa kiwala. It's a problem. No pumping omusomesa n'agamba tusobola asomesa. Naye nga asomesa French Revolution. Nenga Uganda NRM revolution yawa yali eruwero gyazaliddwa eyo tagimanyi ne ku topic ti kuzogera okusomesaako teriyo tekuliko nagikubyeko teriyo toli mwavu ali France jagenda okufanga n'okutuuka yotakola ki nali nakasongola nangasomesa abaana naye natya eri abantu bangi nnyo b'osomesa nakasongola ne bafanga ne batuuseeko na Kampala. Olimanendo achoyogera. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ne bafa ngati nkubbyeko kino kyama. Nasomesa epadere. Epadere bacholi.
elango, I getting wanelira balango. There are very many, by the way, almost 90% abacholi abatasala kugenda mulango. Abatagenda mbalango. Epadere nkukiriza. Zeke nyinyi nagenda epadere. Nga nkola kubanga tunulira va ku Senare Bank. Yes. Weyongere maaso mu tawuni yabwe. Yes. Amayumba agesubi. Yes. Gachali. So I got an interest. Amayumba gana agesubi gabira gatya enate jibayita anti tawuni. Nenjagala okukola story eyefaananyirizawo. Kati story gye nakola nemmala nembuuza nti wano nyinza okufuna omuntu ayinza okumpa Luganda version. Oluzungu ndutegedde. Nyinza okufuna omuntu ampa bites ez'Oluganda zenyinza okukozesa ne mu mawulire ag'Oluganda ng'ovudde ku Oluzungu. Baamunoonyeza mu kibuga nga bagamba nti ali gindi ne bamunoonya bunoonya okumuleeta Oluganda okwogera Oluganda nga munoonya bunoonya. Kitegeeza nti bw'oba oyogera ku padere n'oyogera ku kujja e Kampala kakasa olaba bayita Rachikoko okusala bridge eyo okujja eno okujja Mulango osanga abantu 90% nga ye tasalangako kulira tagimanyi tamanyirira. So bwe tuba tupampinga abantu useless things mu bulamu bwaffe French Revolution ebitagenda kubayambako olwaleero. Are you getting bigambo ki byosembyayo? Kalume nja kuzza wano. Yes. Ombuli ejje n'asembuli sibitegira tukola ddala bulungi nnyo. Uganda Muslim Supreme Council twakamala orientation twakagikola mu regions. Twasooka ne North East yalirira ne tudda wano mu Central twagikola Kampala mukadde ne tugenda mu West. Ebyo ngovireko waliwo kyemukoze ku kitebe? Ekyongo ekimaze essaawa eno kitebe tukiyooyoose tutaddeko wankaaki omuyitirivu tuteekawo amaduuka kubereko ne restaurant ez'omulembe. Gano maduuka gemuzimba. Ago maduuka. Wanawali ebbaati. Awansi awona. Tugenda gagulesa. Ne wakati waggulu tugenda kuteekako restaurant ey'omulembe. Ng'omuntu wava wali okukola nika asobola okukyaza abantu be wano. Are you getting? Twakoze olujja tetukyakulakolako yadde kye bayita ettaka. Nja kuddira. Kye bayita ettaka. Mubadde balabi balungi abaprogramu eno Omukeeze. Hajji Kalume gwe mbadde naye. Esewo. Ebigambo byogamba abantu. Ekisooka kyamu njagala kwebaza nnyo Salamu TV okutuweereza abantu basimu nnyo njagala kutegeeza ekyo kimu. Ekyokubiri njagala kwebaza nnyo abazadde naddala aba Uganda mwenna muzeeyo abaana muteese n'abasomesa. Ekyokusatu njagala kubategeeza mu butongole tujaguza emyaka 10 omwaka guno kwa Busha Schools 10th anniversary naye bwe tuzaala abumbu Muslim nsaba mubeere naffe inshallah. Bana katika South Constituency siza kubeerabira mwe muli ab'ebbombo ab'ennyimbwa ab'ekatika kitalo nnyo kitalo ddala omufukadde waffe weerowoseeke era tuva wano tugenda kuziika wali mu Kikasa amawulire ngafunye kitalo nnyo kitalo ddala tugenda kubeera namwe. Twayanzege mubadde balabi balungi abaprogramu Omukeeze olunaku olwaleero yenze Twamukibi mbadde ne Hajji Abubakar Kalume mbeera bulungi Katonda batukuumire bweraba. Eno ye Salam TV. Oh, you can touch this. Hey, but you can test it. Ooh, but you can test it. Everybody grab a bottle and sip some. It's Miranda time, flavors unmatched, tongue tingling, thirst quenching and bombastic. Oh, sweeter than sweet, bolder than bold, flavors explode, making you go ah. Oh, you can test it. There's no flavor like Mirinda, now in a fresh new look with the same great taste. Enjoy the tongue-tingling flavor of Mirinda.